ekitabo kireke. Tereza system erito bajja kubyefunira abazadde bazaala abana nga babeesobolera. Anaasobola osasula ebitabo nga talina mulimu. Abantu bagambe ebitabo mu byagala kituufu naye mugyewo Museveni. Nange nina abange bempeerera. Sente zo zitwale labirira famire yo. Ffe tugambe kigambo eki. Muli baavu kituufu naye mugyewo Museveni mu kimu kijja kuteera byebyange. Osite tewali wagenda kukwata kwasa tuwadde sente tewali. Ate kiseka watugamba nga kitandika nti bino byonna bigenda beerawo. Omwaka nga gutandika tolabisuubira bino. Ffe bino tubimanyi. Sayinza bwe yavuddeawo oluvannyuma lwa Woma Lukiseka okuba ng'akola live gye yataddeko abantu ne batandika okuba nga abayisaamu omukulembeze w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamuyisaamu eggaali mbu ekyokugabira abaana ebitabo pen oba scholastic materials mbu tekyetaagisa mbu ekyetaagisa kwe kubuulira abantu nti tujjeko Museveni wetunajjako Museveni ebintu bijja kutereera. Jjukira abaana omukulembeze w'ekibiina kya NUP byawaddeawo ebitabo be bano abaana abafiirwa abazadde, be bano abaana abazadde baabwe bali mu makomera, be bano abaana abazadde baabwe abaabuzibwawo nga babadde abalina okuba nga beetaagisa ebintu ebyokukozesa mu bulamu obw'obulijjo nga bali ku ssomero. Bo kye bagamba nti kyabadde tekisaanidde kyabadde tekisaanidde. Woma Lukiseka ono bamwinamu ennooma nti azze ayogera ebintu ebitakwatagana era Woma Lukiseka ono ne London be bamu be twalabako nga bagamba nti abaana bano odiyo yaabwe yaliikinga nga basabako omusimbi nga bali in talks with Balaam Balugahala. So ekituufu kye kiriwa naye nga bwe bityo era abaana nabo tebasirise babadde balina okuba nga babaviirayo era bibino olutalo nno lukambwe era munnange babadde balina okumuwa level bibino. Woma Lukiseka obadde ne relevant mu struggle eno naye ogenda fuuka hirere. London embwa zosobola n'okutuuka nga tezikyasasa abantu. Si kyenjagala ekyo. Ekyamazima mukubye ekikopo. Naye kuva ddi Pulezidenti yatuuka n'okugamba nti bannange akuba owuwo akuba awumbirira. Inbox weeziri mutuuka okgenda mu box bw'abantu. Naye kuva ddi ng'omubaka wa NUP bw'akola ensobi mwabatambuza ka vidiyo nti ono twamugamba twabagamba lwaki? Lumbuye eyo omulaba musajja yaliko yakola ebintu oba mu bye mutagenda nakukola. Naye Lumbuye nga twogeza mazima ya losing credibility. Muli ku IST pitch struggle webeetaagira naye mugenda losing credibility. Lwaki ovaayo wenyige mu lutalo lw'okulumbagana bakomoredi ne bakomoredi buli kadde? Gweyagala kulaba abalala tebabiraba. Actually tosobola kuŋŋamba nti nina mukyala wange naye nze agenda n'asaasaanya ensobi emuliko. Nedda. Sometimes njiraba nengisirikira nganzi. Okitegeera? Njiraba nengisirikira. Ne kuva ddi nga gwova wano n'ogamba olumba oli ono akuddize nawe akuddize nga muli bakomoredi. Otambuza otyo obubaka nti munnange ono nnyeko twamugamba. Okimanyi nti waliyo ababaka ba NUP b'otamanyi na kumanya. NUP erina ababaka 57. Bwe bakugamba obamenyere okimanyi nti erinnya lya nnyeko Derrick osobola okulyogera. Okimanyi nti waliyo ne b'otamanyi. Kati atulu b'otamanyi kitegeeza bo tebalina yadde ono osobodde n'okumumanya. Lwaki omukuba nga waliwo ne b'otamanyi? Okitegeera? Bwe mutu kino kivubuka kino kyaliyeni bwe mwakitandiikiriza. Nensooka nensirika ne mbakolera ne video ne mbagamba naye obeera otyo wa NUP oba wa people power ng'okuba kyaliyeni. Mumuleke. Nagenda okulaba ekiyaye kisigizeewo. Singa ekyo ekiyaye temwakikuba na kukyogerera nnyo. Singa tekyafuuka kizibu. Era ekizibu yemmwe kugenda nga mukirumbalumba ne kigenda kifuna amaanyi paka kati kitufuukidde ekizibu. Mwereke entalo ze muleka. Temuva ku omulamu ogwaffe omukulu gwa kulwanyisa President Museveni mujja mu buyinza. Tewali mulala. Obuzibu bwaffe si bw'ababaka ba Parliament. Temwerabira. Saagala nkulabe Woma Lukiseka omuntu gwengoberera. Abantu abamu kubengoberera. Ng'okoze video 3 ng'oli mukuba mubaka wa NUP. Nedda.
siyeyeka abantu bangi abali mu kwemulugunya ku Malu Kiseka naye nnogi n'omulala wuno naye yamukoledde akatambi ng'agezaako kubanga amugamba nti waaye akuba awumbawumba naye kikyo manyi nti Malu Kiseka nadde mwogeddeko bino ebyaffe jasiti nga manyi jasiti nekimanyi nti kaniga kalina bbi mu mutwe Kiseka olina bbi mu mutwe ene wiiki yonna ngikuwadde kukujja bbi mu mutwe sebo kaniga kabadde ku live emu nga bali mu kuba ekya pulezidenti okugaba ebitabo ate kwogera amaanyi bwe Kiseka Malu Kiseka muwayimpuwanga amanege ogenda kona bakimafiya laba nno gwe naawe yanga kaniga kalina bbi mu mutwe sebo kali siriyase mutemundabanga Kiseka okulaba gwengaani matako Kiseka gwengaani Kiseka gwengaani baya kwekutya gasi oyo subiddwako e Kampala kati oyakona bakimafiya oyo byakuli mu mutwe ngenda mukujja mu Kiseka ize abaana si bakuzikiza bagambye nti ajja tulaba kimafiya naye ye naye nga yeewera Malu Kiseka agamba nti yesi wakuzikiza in fact yatuuse n'okugamba nti alina omumwa gwe ate agwekakasa nti teri muntu n'omu agenda omutiisatiisa ye waali mbu kubanga agolola abantu ettumba abo naddala ababaka ye baalaba mbu tebalina kye bakoze balina okuba nga ababuulira amazima naye nga byonna bigenda mu maaso ate munange waliwo abasiimye omulimu pulezidenti gwe yakoze okuba nga agabirira abaana abaagala okuddayo ku ssomero mpozi kyensobola okujjukizamu nti teyagabiridde baana bonna bano abaana be yawadde scholastic materials be bano abatalina bazadde taata yafa taata baamusiba taata yabuzibwawo byonna byonna nga byekuusiza ku struggle be baana beyavuddeyo n'agamba nti bano beetaaga okudda ku ssomero naye omwana azeeyosa ku ssomero nga talina scholastic material so yabadde alina okuba nga as providinga olunaku olwaleero pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu agabudde abaana abadda mu masomero abasoba mu 2,000 era ng'abaana abo bafiirwako bazadde baabwe ng'ekyasa bazadde baabwe kubeera nti baagala ensi yaabwe tebalina musango gwe baali babavunaana n'abo abaana abalina bazadde baabwe bambi abali mu makomera ng'ekyabasibya kwagala nsi yaabwe era nga kyerambika bwatu tewali musango gwe babavunaana pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu aludde ng'aweerera abaana abo era ng'abadde ng'abikola naye nga si mu kamera wabula oluvannyuma lw'okumuteekako kapisito akazito k'okubeera nti bamumonkoola olw'okuba nti ebintu bye tabitadde mu kamera bambi olunaku olwaleero tukirabyeko era bannamawulire babaddewo bulungi nnyo ebintu n'abikwata n'abiwa abaana abo era babadde basanyufu n'abazadde basanyuse takomye okwo pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu ne yeebaza omwana mu ngeri ey'okumuzzaamu okusoma omwana oyo yakola obulungi mutabani waddamulira amuwadde emitwalo 5 oba eddu ng'akasiimo ak'okubeera nti munanga asoma bulungi remember omwana oyo yafuna first grade okitegedde wabula ate mukasitoola ako ndabyemu pulezidenti we yenyinyikidde pulezidenti onootusonyiwa otuganye ka video kano okukateekayo kalaga abantu nga owennyamidde nga olina ennaku naye ate munange tetusobola kubeera nga tetukabalaga abantu bongere okumanya nti naawe olumwa wamu naffe yengeri yokka gye tusobola obalaga nti naawe obulumi obuwulira omanyi bambi bagenda ne bakulaba ng'oliko ne famire yo ne balowooza nti gwe munange tofuna bulumi bwe tufuna so kati tukkirize sebo taata wadde otuganye tukkirize tubalage wonyigidde kuliisaawo ng'okaaba olaba abaana bangi ababonaabona olw'abakitaabwe okwagala ensi yaabwe bannyaabwe okwagala ensi yaabwe nga kyekibavunaanya tusaasire taata katulage abantu nabo bategeere nti naawe olumwa wamu naffe tweyanzizza nnyo tweyanzeege ofiisi ya mwami Davis Lubongoya ofiisi ya mama ne ofisi ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu bannakibiina kya People Power mwenna namwe abantu abali mu diaspora abakoze omulimu ogw'amanyi okulaba nti abaana bano bafuna ebintu bino abakoze omulimu ogw'amanyi okulaba nti abaana bano baddayo ku ssomero bambi obaolyawo bandibadde bakaaba naye mubazizaamu essuubi nammwe abaana bwoba olaba vidiyo eno tukusaba mukwano oyongere okusoma kubanga kyekirabo kyokka kyosobola okuwa muzaddewo nyiikira okusoma ate munange tujja kulaba engeri gye tugenda okukwasaganyamu ensi yaffe bwebwo obubaka bwe yabawadde oba oyinza okugamba nti yentanda gye yabasibiridde nti baana bange musome oba taata gyali oba mutaliiwo ekikulu kwata kalamu osome egenda okuba nga ekweyimirira mu maaso eyo ffe nga wetulwana okulabika nga
tujjako nakyemalira byonna nga bigenda mu maaso munnange ate wali yaviiriddeyo omukulu katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ne abakulu banne omuli Mathias Mpuuga yabaviiriddeyo munnange n'abayisaamu eggaali bubi nnyo bibi mwe bakulu kuvadde ng'omutemi w'embizzi awa amagezi mu muzikiti temunafuya bannayuganda kubalaga nti tetusobola kukyusa bukulembeze nga ba MP tebaliiwo temunafuya bannayuganda kubalaga nti ba MP basobola okukyusa obukulembeze ndi wano okujjukiza abannayuganda focus yaffe eri ku presidential seat abasigadde gasiya ate nga kisobola okukyusa obukulembeze nze naawe amaanyi gali mu ngalo zaffe Mayiga tasobola kuvaayo nga bwe yayagaliza ddi eggwanga lyaffe ng'atuukako n'ekiseera okugamba abaganda ettaka balitunde bwe biritereera nga balyeddiza statement yakolebwa Mpuuga mwe twabagamba tetuli basiru mwe tugenda kubajjonkera ate ku mpaka otandise okunafuya omunnayuganda nga ne ba MP gye basibuka e West abali abangi 3 mmeka West mbi nnyo otugamba otya nti ba MP basobola okukyusa eggwanga nga bo bennyini basobola okulemerera okukyusa constituencies ze bavaamu mwe temutunafuya ate temujja kusobola munoonya yakapyako tekagenda kukola mwe twabagambye amaanyi gali mufa abantu tewali we mugenda kuddamu kukwebasa munnayuganda nga mumulaga nti kino tekijja kukola focus yaffe eri ku presidential seat ebifo ebisigadde byonna gasiya tusobola okuddamu ne tundaba MP nga tukyusizza obufuzi kasita tuva mu presidential mu protest vote tusobola okuddamu ne tundaba MP focus yaffe eri presidential seat abasigadde gasiya abasigadde kasasiro temutunyumiza teri mubaka wa parliamenti akugamba nti agenda kujjako Museveni ng'ebisanja byonna bye baddengayo buli atugamba agendayo atuuka kuyisa ssente za kugula butambaala gasiya tuvuddeko eyo munnange ne King Saaya yafuddeyo ne yeewunya n'abuuza ekibuuzo nti abaffe Mpuuga ebifaananyi ebipande ebyakubisa abitwalawa ye mwawunyiza n'agamba nti singa gye Mpuuga yandibadde abivaako kati amazima Mpuuga ebipande akuba byaki Hidda mudufu bya. Ani agenda omulonda? Simanyi nakumanya. Kati nayanyamba nti abantu abamu balaba ku TV. Naye nze ngomba ngo ndinanye no ngati wagira Mpuuga nko. Kisano mala wachikopo cha chai. Anti olwakati omugenzi n'otula meeting ekulembeddwa Musiru. Totulanga meeting nga agikulembera Musiru. Mwenna mba mugenda kuba basi. Mpuuga abantu balekemu na. Nzo Mpuuga yambuusa nti newe nandibadde nza afudde yandinzisa atyo namubuuka. Namubuuka. Ebitano tebyakumala ssebo. Fenna twamubuuka. Wabuukibwa nno. Omusajja yafuna ebitano yalina okuzimbako essomero b'eddwaliro. Naye omusajja oyo yawozanga mbu ayagala nkyukakyuka. Naye kennyini ekifo kyatuddemu akiremeddemu. Yayala kukyusa wakaawe. Kati gwe oyagala otya enkyukakyuka nga n'ekifo kye baakuwa okiremeddemu. Enkyukakyuka tegeeza ya famire. Abamu enkyukakyuka bategeeza bawutaani. Ye kennyini kati oyo Mpuuga yali ali. Kyuka kudda gyava. Ate eyasuula kaali kamu. enkyukakyuka erabika gyategeeza. Ne bagamba nti waamu munno mu bwaloopu n'onyiiga. Mpuuga wa nkyungwa. Ate ng'awoza ayagala nkyukakyuka. Naye nabo wabula. Ate nga nabadde njagala n'egino emyezi egisigadde bakuweemu era omulala. Bino byakuwanyizaamu. Oli baba alina ideas ng'olaba omuweemu atwale. Kyokka nga baga. Kingi wabula bo basana kwogererako ddala. Baserwadde okwota abo. Ngogambe. Ate munnange nga tuvuddeko eyo tugendeko e Kawempe North. Omanyi nga waliwo omwami avuddeyo n'ateekayo emituwalaga 3 n'agamba nti kanso Nalukoola bwe banaaba bavuddeyo nga tebalangiridde kanso Nalukoola mba 3 mugatwale mbu Nalukoola kaadi baagimuwadda era mbu bino byabadde bya debate ono byabadde just bya kupasinga time mbu nga system ya Uganda bweri kwabadde kuyisaawo buyise mbu ensi egambe nti ebintu byayita mu mitendera era ne bayita ne debate abantu ne bagikola ne babakyencula bulungi mbu nedda mbu Nalukoola kadi yagitwala dda mbu kyeva olaba ne wali we yajja ngazze okuba ng'aleeta ebimukwatako yafumbira abantu omuceere bino
lwaki Bobi Wine alese debate kandi tubamudetamininga dda Bagoze kujja mu debate nga bamanyi candidate omutuufu. Kadi ya Nalukoola Bobi yagimuwadda. Kadi ya Nalukoola. So naleba kadi ekiri emabega wa debate kiki? Akusanitizinga. Ateekawo process ekulaga. Nti akoze era nabawuliddeyo nga bakola kiba food soldier bannaye. Nensekedde nnyo ba food soldier. Betaka kuseketa kuna kusaasira. Food soldier ali wali alowooza mu process etambula. Bamukuta obwongo. Balo alowooza bagenda kufunayo candidate omutuufu alondeddwa okusinziira mu process eno nedda. Eri ne bade bayambaza ebijowoolo. Wabirabe Bamase wa Lukamba John Merese bufu. Abo bonna bategedde dda babagambye go balina okuwa. Aja kuba Nalukoola. Tugenda kudda wano. Si lwakubiri. Asatu gagenda gali. Ankwade mutwalaga. Asatu gachima. Nabasala ekigambo ndowooza okiwulidde ataddeko amatwalo aga 30 nti singa Nalukoola avaayo olwokubiri nga gwe wadde kadi kubanga yagambye nti baamuwadda nti bino byonna ebibaddewo bibadde just byakupasinga time. Nze naawe wetuli gonna ojja kubanga ogafuna. Nga tuvuddeko eyo tutambuleko tulabeko ebigenda mu maaso mu entertainment industry. Mawulire ga mukyala Irene Namubiru gatambudde nnyo era ne batuuka n'okuzza obutambi obwedda nga Irene Namubiru yakava mu kkomera e Japan. Oba mujjukira bulungi story yali Japan ya France I think oba yali Japan gye baamukwatira nti alina enjaga. Kino kyavuddeko aneno Irene Namubiru waliwo gundi emu kwe yali nga bamuinterviewinga n'alyoka anyumya story n'amaziga ne gamuyitamu nga maama we yakola yali mu lukwe olw'okukola ne manager we oba ne promoter we baali mu lukwe olw'okukola nti bamuteekera enjaga mu matooke bamusibe ebintu ebyo. Mboozi nnyingi ezizze zitambula era ng'abantu bagamba nti maama we tamwagalirako ddala era n'ab'eŋŋanda nti balina bye bafa naye omwami avuddeyo n'agamba mbu serebu waffe ye mubi nti nga wetumulaba si omuntu omulungi era nti esitole zitambula mbu mu butuufu si bituufu ebigamba nti maama we yali ayagala mutta bibino. Namubiru mumanyi Namubiru yatandika okwonooneka lwe yakola vidiyo ng'akunana emyaka nozanga 15 emabega era Namubiru ayinza oba yasooka n'okukola vidiyo zino ez'aba Gloria ze tulaba ogitegedde kaka Namubiru we tunaatuuka kujjayo bintu Namubiru bintu bye kike naye afuna okwebulira abantu balina bwino waabwe naye nga ebyo si bigambo byaffe ndowooza obiwulira abantu babireeta yagambye nti amumanyi nnyo era nti mbu ekyakya ya Irene Namubiru ne maama we mbu bintu bye yakolanga mbu yoyo muntu eyasinga mbu okweyambula nga Gloria Bugi wali mbu yasooka okuba ng'abikola waneeno mu ggwanga Uganda. Jjukira Irene Namubiru ono gwe twogerako be bamu ku bayimbi ab'e Uganda abasinga okukwata akati female artists ne Juliana. Bano no baali ba mikwano nnyo nnyini ddala makati awo ne waaliwo ndowooza waliwo ebyaliwo ne basooka ate ne babanga abaawukana naye baali ba mikwano nnyo ekyenawulirako mbu baakulira na kaalo ke kamu era ne basomera mu masomero ge gamu bonna baali wali e Namasagali College. Essomero eryo kirabika oba lyaggwawo terikyaliwo kirabika nakomako okulaba ku ssomero eryo nga ebizimbe byonna nga byakaddibwa nga biri mu state eri embi ennyo naye nga Namasagali College ge gamu ku masomero agasinga okuba nga gaproducinga ba musicians waneeno mu ggwanga Uganda era abaana abayita mu Namasagali College bonna abasinga bali kale abawerako bali mu music industry naye kyatuukawo ku ssomero simanyi ssomero kirabika lyakola ki lyasaanawo era Namasagali College eno isitole yali abalimanyi nti be ssomero eryasinganga okwambala enkonamyo mbu nze we nabiwuliranga nakolanga nga mpulira babyogerako mbu lye lyali essomero nga bw'otwalayo omwana
bas ka uniform wakapima basokana ukambala ne bakugamba soko okwate wano wansi bwoti okulaba nga oli confident nnyo mu ka uniform ako era nti Namasagali College abaana abavangayo basinga baali ba star so abwati omuyimbi waffe Irene Namubiru ne Juliana je basomera era music industry ne bajingira ne batandika okubanga ekintu bakitwala mu maaso naye oli agambye mbu Irene Namubiru y'omu kwabo abaali bamansi nnyo era nti mu biseera ebyo ye yakolanga ebya Gloria Bugi esawa ya kakati biyekoza mbu kyekyamuviirako ate maama w'okubanga anyiga oli ku NCK TV nkugamba kimu nti teweerabira kubanga osubscribinga kubanga obadde tonaba ringinga that notification bell sharing liking amawulire tukyalina mangi nnyo nyini ddala kugamba bugambi nti gwe tuula butuuzi kalira nywera nja kubanga mbikuwa sigala naffe tovaawo